data bagambye ebintu bingi nasoose kubagamba ku byono simanyi ofono mpondo ayanukula Ssaabasajja oyo tujja munogera eddagala wano emukono mumutulekere naye n'okwogera ku nsonga ya Lumbuye bw'olivaayo kiri kye nagambye enkoko yo eggunju we liba ligitwala osooka goba gunju nayo n'ogigamba nti nawe lekerawo okuliira ewala Lumbuye we tunaakulwanirira n'ovaayo tujja kugamba lekerawo okwewandiisa ebintu ku Ssaabasajja wadde Abaganda bakunyiigira balekamu kubanga abantu bangi baali batukwese kati tumanyi embeera ya Kabaka waffe naye ne bw'oba ng'oyogedde ekintu ekyo okyogera mu ngeri etaleetawo kuweebuula tewali nsonga lwaki Katikkiro omugambako naye n'okozesa ebigambo ebisukkiridde omuntu byayogera nga yeemulugunya ojja kudda ku mukutu ogambe nja kutta Nambooze nga tosirina busobozi bunzita naye owa abalabe bange abatuufu omukisa okujja banzite bagambe nti Lumbuye simanyi ne Kkojja Omusiru be babadde wali be bayogedde era ndowooza be bassa omuntu ng'ate mu butuufu temunanzita so ebyo byonna tulina okubibayigiriza naye tetusobola kubikulangiriza ng'oli mu kkomera Omuganda takola atyo mbutwalira ddala ng'ataliiko babo nga lwaki bakutwalira ddala tulina engeri ey'okubonereza okugambako n'okuwabula ku bikyamu by'obadde okola naye ebintu ebikwata kulwanirira eggwanga lyaffe ku kwogera ku babbi ku kwogera ku bantu abanyaze ettaka ku kwogera ku bantu abatafuddeyo ku bulamu bw'Abannayuganda ebyo buli Munnayuganda ng'olina w'oyogerera naye n'otabyogera nkukolimidde nze kikoze bulungi nemba nga nze omu ku bavictimu ba Lumbuye sizze wano kumuwolereza naye mmanyi basobola okutandikira ku Lumbuye ffenna gwe twakyawa enkya ne tusanga nga baleese balala kubanga tujja tuba tubawadde ekyokujulizanga nti gundi tetwamuleeta ekirala tetusobola kuba nduulunga ogamba nti Lumbuye abantu ba Uganda bali banguzi bajja kuteekako omusango Uganda nasooka betegereza ku Ssebaggala omuntu yenna bamukwatira mu nsi y'ebweru eggwanga lye ligamba omukomye weeno tumubonereze naye akitegeere naye eggwanga ligamba waliwo omusajja kamba weeya akagero si kagero some story omusajja bamuyita ku ssomero ng'omwana we yakubye omusomesa omwana mu kubuulira ku kitaawe yagamba nti omusomesa oyo buli wayingira mu kiraasi agamba nti obusiru bwo bwa kitaawo mbukuba akumanyi kyekyanyiziza nange ne mugunda ekikonde kakati omusajja bwe bamuyita ku ssomero jangu wano tubonereze mutabani wo yakubye omusomesa n'agenda ku ssomero n'agamba nti yasooka musimba luyi mutabani we n'amala n'agamba abasomesa nti obusungu bwe mpulira ku mwana ono bwe mukubira wano muttirawo nammwe ne babasiba mumumpe ngende mukubira eka era abasomesa n'agamba wuuyo mumumpe ngende mukubira eka ne bamumuwa bwe yatuuka eka teyamukuba kuba omwana yamubuulira nti ssebo omusomesa gwe bagamba nti natuzze eŋŋoomu yasoose kuŋŋamba nti obusiru bw'olina bulinga obwa kitaawo ng'ate n'obujulizi weebuuli nti omusomesa yagize bw'atyo singa ggwe oli emu wagenda dde China abaChina mubaleese muno basima n'omusenyu mu nnyanja yaffe Nalubale bagenda gisaanawo mu China ateke China ku bye tugikolera wano yali badde ewanika Munnayuganda yenna Kalaba mwali badde leero mugenda gamba China nti tuwe Bannayuganda be wasalira ogw'okufa tugende Uganda tubabonereze ne mulwanirira abantu baffe. No, Aliem, you are supposed to get Ugandans out of jail in those foreign countries. Naye wano Ssebaggala Uganda yatikka n'abantu ku nnyonyi mbu bagende mu America balumirize Ssebaggala. Eyo nsi ki? Mwe mulowooza ensi si yaffe ffe.
muli munsi yaffe mukolera mu linnya lyaffe mukolera ku bintu ku musingi ogwasimwa bajjajjaffe omuntu abeera tamusiiye bweru n'oyagala omulumbeeyo muyigganye kati oyo lumbuye abakubawa ne Kampala gw'oli emu singa mwamuwa omulimu Sekitooleko abulidde Japan kiki kye yadduseeko wano e Uganda ekirungi era obabuuza Sekitooleko bwe bwamututte ku poliisi ne musuzaayo ennaku ezo zonna mwabadde mumuvunaana musango ki olaba wano bwe baba banaakutwala mu kkooti y'e Nakawa balina okulaga nti omusango waguddizaawo mu bitundu by'e Nakawa bwe baba banaakutwala ku Mwangattu kkooti balina okuleeta obujulizi nti ekitundu ekyo ekitwalibwa Mwangattu gye wazidiriza omusango naye ogamba otya nti omuntu yakola omusango bayita computer misuse ettake nti ate gwe owe Uganda gw'omuyisa omuvunaane ab'ettake bo balina omusango ogwa computer misuse bwe baba bagulina nga bakutte lumbuye ffe ng'eggwanga lye tusobola kukola ki okulaba nga tebakuba ku mutwe tebatta ye waffe Abanigeria balina enjogera egamba nti bw'obeeranga n'enkokoyo ng'eriira wala n'owulira ng'eggunju ligitwala osookanga kugoba ggunju n'olyoka okwata enkoko n'ogibuuza naye enkoko ggwe lwaki naawe oliira ewala President Museveni gwe wasiga omuze oguvuma abantu ovuma abantu bw'oba oyogera abantu obayita idiot obayita swayini abaana abato bakuwulira kati abaana abakuze ku mulembe gwo ne balowooza nti buli muntu bw'abaako ne gwasinga avuma muvume tulina wano gwe bayita Minister for National Guidance ne tolabangayo ng'avaayo ne ku plan ey'okugamba nti bannayuganda bannange tubabuulirire abavubuka banange tubakuze mu mpisa bwe ziti obubbi bwe bulinga obubbi twegamba abaana abakuze ku mulembe gwammwe bayize bifu oli emu lwakire watukwatira saamukuteesa n'omuleeta ng'omusibye empingu ku by'essente ze zasibya munne gwe yaziggyako eri mu Amerika n'olwekyo bassebo ne bannyabo njagala kubagamba kino tekitwetaagisa kubanga tuli bakwano gwa Kajubi bw'ona olowooza bw'otyo tojja kubitegeera waliwo omugezi omu yagamba nti by'oyogera sibyagala naye ŋŋenda kukulwanirira obeere n'eddembe lyo ery'okubyogera singa ogenda ku social media yange olunaku lumu we nawandiika ku Kajubi oyo nga nvumye nagiwandiikako nga nseka era ne ŋŋamba nti neebaza abaateekawo social media oyo obusungu bwakozesa okunvuma singa talina social media yali nnoonyeza kuntema naye kaakati bw'ajano ku social media n'aveetinga obusungu bwe agamba kanamboze nkavumye awo n'asulirawo abantu bw'obeera nga oli mukulembeze olina okwerinyisaako guleedi mu kutegeera ate mu abantu ba Buganda wano wasibuseewo omuze omubi oba kubulwa kwa mirimu nga bwe tuvumirira akabinja k'aba Kajubi ne mu social media muno mulimu akabinja akagamba mbu nno ko ke kawolereza abakungu b'Emmengo Kabaka si Mmengo njogera abaami ba Kabaka naye mu abantu ba Kabaka abaami ba Kabaka oteekawo oti akabinja n'okasasula mbu wamma genda onvumire Nambooze omwogoloze kati Nambooze bw'anaaba kwolosiwa akuvuma akakundi ako kotendese kanaaba kakola mulimu ki kuba gwe bw'onooteekawo bali balina akakundi akavuma abantu naawe n'oteekawo akako akavuma abantu kakati olwo social media ffenna tugitutte mu bukundi nze soogererako mu akawunti eri feeke yenze nalina wano omukozi bamuyita Kaweesa kumpi ku bintu ebikwatagana ne Buganda n'eddembe ly'obuntu yagwa eddalu ye ekintu bwakirabye bwakiteekayo ne muwandiikira amabwaluwa emirundi 3 nga mumulabula nti akozesa bubi social media era bwe yagaana okuwulira ne mugamba Kaweesa
obadde mukozi wange mulungi tumaze ebbanga ddene ne Kawesa kakati omulimu gwange ng'okugyeko. N'ennaku ezo yali asigadde administrator wa foramu yange emu nayo ne ngimuggyako. Ekirungi n'afuna omulimu e Masaka eyo ali Kalangala. Nyogera gwe Nambooze otuma Kawesa avume Katikkiro. Nze Nambooze waliwo ekigambo ekisobola okunnema okweyogerera. Nga nina ekigambo kye ŋŋamba Oweekitiibwa Katikkiro ate neetaaga kutuma. Nze ndi jjembe nti njogerera ku bantu. Yenze munnabyabufuzi atalinaayo fake account wadde emu. Ebigambo byange mbyogera era ne mbiyimirirako era ne mbidefendinga. Bwe tujja mu bifo eby'obukulembeze tulina okuleka abantu bayiga okutwogerako ne tukigumira. Nammwe be tukulembera obukulembeze buwangalira kukuwa mukulembeze kitiibwa. Mulekeraawo okuvuma abantu. Eyo ensonga ekunvumya osobola ogiŋŋamba ne ngitegeera bulungi nga toyikozesezza ebyo ebigambo ebivuma. Data waffe mulemenga okumuteeka ku bitagasa. Data waffe mumukolemu ebigasa. Kyova olaba nze nanyiigidde nnyo kampuni ye MTN era ng'akalango nga kuliko omusajja eyeerogozza ebigambo ebitaliyo. Simanyi akasenya amannyo ate ne kakutukira mu buugi. Era nze n'agambye mbakuba na simu yange eya MTN njijjamu ne ngikasuka. Kubanga twagala omuntu ayigiriza abaana baffe nti ne bw'oba ne data mungi ne bw'oba ne airtime mungi omukozesa kukola byamagezi. Olwaleero tujja kukuba enduulu nga bakutte Kajubi ffenna gwe tukyaye erumbuye. Naye abo enkya bajja kukwata mulala. Kigenda kubeerera kizibu nnyo okulwanirira abalala ng'ono wagamba mbukwatira ddala onyweze. Omuganda agamba tunaabiwulira tadduukirira nduulu. Owulira abantu bakuba enduulu ng'ogamba mpulira ng'enduulu emmangaawo tunaabiwulira enkya. Mpozi mwana we ye yatambudde ekiro baamukutte dda. Kuno kwaliko omusajja kuno e Kawuga wano ng'alaba abantu bakuba ekituli mu sseŋŋenge we n'agamba kati obulenzi bwe bweyisa wano mu kituli ekiro ne buyingira ene wange n'assaawo amasannyalaze yasangako batabani be. I'm talking about a true story. A true story nga yali Kawuga wano. Oli yalaba n'agamba ababbi bayita wano mu kituli n'assaawo amasannyalaze yasangako batabani be nga takirowoozanga nako nti abaana be batoloka mu nnyumba ekiro ne bagenda mu mazina. Oyo gwe mukubira enduulu bw'aba ng'ayume. Wano mu kampeyini ezaggwa waliwo omusajja n'agamba nze mpagira nnyo Amama Mbabazi. Bwe baamubuzaawo poliisi n'egamba tutaddewo obukadde 2 anaatukwatira ayume n'amuleeta wano ng'omuvubuka ali wasali musala atudde. Kati olwaleero RCC Wambalala City. Nze bwe nzira eno nzine ŋŋambe webale Museveni kukwata Lumbuye bw'aba agenti we ng'ekyamuleeta mu NUP kutukolera ntalo na Buganda. Kyagulanyi alina obuwagizi bungi mu Buganda. Genda e Buganda vuma nnyo ab'ebitiibwa mu Buganda weewerera okutta abantu batere bamukyawe. Leero tusobola omumala okuba enduulu bannange aluwa Lumbuye waffe enkya n'omusanga ng'ali wasali musale eggulu. So kakati mwe abantu abali omwo abakuba jjejjerebu nti mutwalire ddala. Olwo olugendo si lwa kusibya Kajubi. Olwo olugendo batandise kuteekawo nkola ya kutulugunya Bannayuganda bali bweru. Kuba Kajubi ne we bamuleeta wano fayiro ze baamutaddeko misuse of computer tegujja musinga. Kuba tewali wano Uganda we yakikolera. Sectarianism ebyo biki. Era bajja mweyimirira. Kati bwe bamala omugjayo n'osanga nga baali baamubatega butezi nga si wammwe. Naye nga mumaze okuwagira ekikolwa eky'okudipootinga Bannayuganda. Gw'oliemu abantu banoonya ssente babonaabona basala amagezi bagende bweru banoonya 10 gwani adipootinga Bannayuganda. Obakomyawo wano obaweeki. Sekitoleko mwamukomezaawo mwamuwadde ki.
lwaki temwamulese ye Japan n'anoonya 10 nammwe mwaliyo nga muli bayeekera kakati era ekyo kyennyini kye muliko mulowooza nti bannayuganda abali ebweru bafuuse b'amaanyi nnyo bajja kwekolamu omulimu bakomewo wano tereza eggwanga lyabwe mwagala kutandika bayiga mubakomyewo wano mwesookeza kulumbuye eyavumako Mengo eyagamba okutta Nambooze tubaagale tubakubira enduulu mumale omukomyawo mutandike okunoonya abantu baffe nga bwe mwekwasa nti ng'oli twamuleeta bino mubirimba bano baana bato mu social media si bakazi bakulu nga Nambooze emyaka gyange 5 tekisobola kubanga ajafa bwereere kuba babadde balowooza nti ono yavuma nnyo Besigye yavuma nnyo Lukwago yavuma nnyo Nambooze yavuma nnyo Ssemuju abo bagenda kukuba enduulu Nambooze oganye okwogera ng'oli yavuma Nnabagereka Blackmail yennyini eyo gye ndaba omuntu omugezi nganze bakyamuteekako Blackmail nze Lumbuye byayogera bibadde ng'ebisinga bibi. In fact natuuka n'ekiseera ne ndowooza nti si muwagizi wa Bobi Wine wa ddala kubanga ebintu byayogera bitufiiriza obuwagizi naye tosobola kumukwata mbamba n'onsuubira nti ngenda kukubira enduulu kubanga omuggo ogukuba mujjawo Abanyankole we bagamba nti omuggo ogukuba mujjawo gusuula wala nawe omwami ajja gujjawo agukukubye nze muntu gwe mwasooka okutwala mu kkooti nga munvunaano omusango ogwo gwa misuse of computer paka kkooti we nalekera awo genda nayo tempitanga tewali kye munvunaana temuli musango gwamuumu olidde noono gwe mugamba nti mukomyawo temulina bye mugenda muvunaana wabula muteeseewo ekkubo ery'okukwata bannayuganda abalala abali ebweru be mutya mubitandiikiriza ku bano buli muntu bakkiriza nti bampisa mbi kakati wagambye Okero nti okomyawo Lumbuye ne bannayuganda abalala 9 sooka otubuulira amannya gaabo 9 nabo otubuulira omusango gwe bazza bantu ba Kabaka mbagamba mubeere bagezi bajjajjaffe Abaganda bali basajja bagezi nnyo bagamba nga tosala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi omusango omukadde gwe gusala omujja Okero Oryem bw'anaakozesa woofiisi ya Foreign Affairs ng'agikozesa ku dipootinga bannayuganda ajja kubamalayo abaana baffe ebweru abaagenda okwenoonyeza 10 Okero Oryem waliwo bannayuganda abali e Dubai abakaaba abaagala okudda kuno bo banona ddi bali stranded mu biyumba by'Abawalabu baliyo babatulugunya toboogerako mbugwe gwe n'ekifuba ekyo kyonna ky'olina ekigazi bwe kiti Museveni yakuwa obwa minisita mbu kuba walera muwoozi minisita omulamba n'oyogerako eri eggwanga ng'oyogera ku Lumbuye nammwe mutuleke wabale tosobola kufunayo saagenti yenna ka polisi kawa k'Ennamasuba awo wewato n'ayogera gwe minisita omulamba former first son kitaawe yafugako ne ku Uganda twabaterawo n'etteeka bannayuganda babawa ssente nga mwe abaali abaana b'abapulezidenti bwotyo bw'otusasula abantu baffe badduse bagenze kunoonya mirimu embeera eri wano mbinya abavubuka tebalina kye bakola basazeewo baleme okubba bagenze ebweru naye batuuka ebweru ne balaba ebirungi ne babiraba nti bisoboka wano e Uganda ne bakozesa enkola eriwo ne boogera ku bibi ebiri ewaabwe olwo kakati mutandise okukola pulaani mugende nga mubawambe mubazze wano ngolowooza nange Nambooze kakati ono gwe tutandikiddeko Lumbuye yavuma Nambooze kakati Nambooze agenda tuwagira nze sigenda kuba ku sayidi emu ne Museveni ne bwe ndi musanga muggulu ngenda kwekanda ganfulume ngende muheero ne bwe ndi musanga muggulu nga mmanya nti ne Katonda naye ali enguzi okujjako nga mwami Museveni yenenyeza olwaleero nga Mukama atannatuyita nze naye bwe yenenya olwaleero awo ndi musanga muggulu ne tutuula naye n'amala agenda
nga teyenenyeza ne musanga mugulu era ndifuluma kati ne bw'okwata Lumbuye tekintwala ku sayidi ya Museveni. See, I cannot be in the same group nabo. I can't side with the junta. I can't. Oba banvuma nalumwa nnyo naye ekyo tekintwala kuwagira basajja bano ekintu kye batandikiriza kinene nnyo n'okusinga kye mulaba. Ekyokukwata Lumbuye kitono nnyo ku kye baagala okukola. Baggulawo buguzi nkola. Basobola n'okuba be baamutuma nti genda ovume Kabaka, genda obuuza ebyo ebintu ebyekyama bye yalina. Omuntu eyalina ne vidiyo nga bafulumya Ssaabasajja mu lubiri bamukukusa. Osobola otya ogamba nti no talina bakolagana nabo mumwe? Oyo omuntu wammwe mwamutega butezi Bobi Wine bwe ndowooza. Bw'ataba wammwe nakyo nja kimanya era ngenda mutenda amagezi bw'ataba wammwe. Kakati mwagala mumwekwase muggulewo ekkubo ery'okukwata Bannayuganda abalala. Musanze tulaba. Njagala kwebaza zaake nawagira Mukambwe. Ne kati nzikiriza oli musajja mmeketa. Ate wangamba gwe Madam Teacher omusajja atakula myaka akula bikolwa. Weebale nnyo. Weebale nnyo. Njagala era ne kwebaza ne Shadow Minister waffe owa Foreign Affairs. Mukulunku nyingi. Otukoze bulungi olinganga omuntu eyabeeredda mu Parliament. That is very good. Naye nkusaba gaziya ekintu kino. Let's put government on spot tubabuuze. Weebale nnyo. Twagala otubuulire Bannayuganda abali ettaka bali bameka era bakola ki? Bali ku address ki? Oli emu. Tusobola kubanga omanyiyo Lumbuye yeka. Nene mutandika ebikolwa eby'obwamafiya eby'okutwala abantu ne beebakira abantu babawambe. Nze nja kwogera bitono. Lumbuye tafubutuke wasalimu sale ng'ayume bwe yatukola. Bw'abanga ali mukomera tumusaasira Mukama amuyambe. Ne tetujja kukkiriza kudda ku sayidi eyombagana na musibe atanatugambayo wadde ekigambo ekimu. Tusala gwakawala ebyoli emu twabiwulidde. Twagala okuwulira ebya Lumbuye. Twagala otegeera oli emu wagambye nti Lumbuye bamukomyawo n'abantu abalala mwenda. Sooka obatubuulire be baani? Who are those 9 Ugandans you are bringing together with Lumbuye? And what did they do? Those 9 people. Because we cannot put our focus on one person when you have said that you are bringing back 10 people. That Lumbuye was arrested together with 9 others. Who are they? What did they do? Wabadde wano weesiba ku Ssekitooleko n'omukomyawo wano ate n'omutwala mu kkomera mbuulira yakola musango ki? Ssekitooleko yazza musango ki? Baamugaana okwetaba mu mizannyo n'atayitamu n'agenda ebweru n'atandika okulambula Tokyo n'amala ne yeekomyawo mu kampu. Kati omumuvunaana musango ki? I want to end here Bannayuganda. All of us should side with Lumbuye, not because he's a good person, but because we want justice. Even bad people, murderers, should be tried in accordance to the law. Mbadde nsoma wano ekitabo olwaleero treaty nga nsoma kumanya bwe bakusibira ettake basobola batya okukusindika okukuza ewammwe gye wava. Mbadde nga nsoma amateeka gaabwe era ndirabye wano nga bagamba nti gavumenti ya Turkey tesobola n'omulundi nagumu kudipootinga muntu singa obujulizi buvaayo nti bamutwala kumutulugunya kumuggyako ddembe lye nti bamutwala kumuggulako misango egiriko ekibonerezo ky'okufa. Negamba oyo mu mateeka gaabwe bo ng'Abatake bwe wabaawo omuntu nga bwe bamuzzaayo ewaabwe bagenda muvunaana ebyo ebisango bwe bityo tebamuzzaayo. Etteeka eryo ndikubye ekifaananyi mbeere nalyo ngenda kukiteeka ku mukutu gwange ogwa YouTube mukirabe. Nze soogera bigambo nga simaze kwebuulirira ebigambo mala genda ne mbinoonyereza.
Chovola babanji mwabade bungamba Namboze oyogera ddi kulumbuye. No, I'm still looking for information. Sagala kola nsobi. Kati nganze nkoze nsobi. Muba munyigira ate mubaba atuufu. Kubanga mugamba Namboze tukuwadde omukisa gwonna ogw'okuyiga ebituufu. Otambudde mu nnyonyi okoze eki, bannayuganda bangi bakuyambye, bakuyimirizaawo, bakulwaniridde. Kakati ate Namboze ovaayo otya oyogere ebigambo ebitaliimu magezi. Ssaabasajja Kabaka nnyongera okweyanza. Ssaabasajja Kabaka yannonda okubeera omusomesa w'Abaganda. Omulimu nagukola mukama wange, ennaku zino twaguyimirizaamu kubanga ne strategy yaffe nga Buganda twalowooza nti yakyuka. Nga bw'obeera mu lutalo eri okulwanirira Buganda ate nga banaffe abali Emmengo bagamba mbu oyo mulabe alwanyisa Buganda. Kakati muwulire ebintu bino bye mbasomera mbijje mu tteeka lya Turkey. Kuli wansi w'omutwe ogamba who are the exemption from the removal decision in Turkey. Removal decisions shall not be issued in respect of those foreigners listed below, regardless of whether they are within the scope of Article 52 of our laws of migration. When there is a serious indication to believe that such a person or persons shall be subjected to the death penalty, torture, inhuman or degrading treatment, or punished in the country to which they shall be returned. Ngaga tife abatake nga tusinzira mu tteeka lyaffe erya migration namba 5 omuntu singa wabaawo obujulizi nti ono we mumuzzaayo 1 bayinza omutta, 2 bayinza omutulugunya torture, 3 bayinza okumuyisa mu nkola etasaana muntu kuyisibwamu. Owulidde ne batatta n'ekitiibwa kye ne bakissa. Oba punishment nti bamutwala kumuwa kibonerezo ne bagamba oyo ne bw'aba amateeka amalala gonna agamenye oyo ye tetumuwaayo. Kakati waliwo okubuusabuusa nti gavumenti ya Uganda eyagala kutokyalinga kudigradinga Lumbuye. Batandise dda n'okwekubya obufaananyi nti wuno atuuse ng'ali ku mpingu. That is very degrading nga talina mu ngatto. Akafaananyi ke baataddeyo ng'olowooza nti oli bamukwatidde mu nnimiro ng'obugere bwonna buli wali bujjudde ettaka. Ali ku mpingu bw'ati ne bagamba wuuyo bamutuusizza. Kaakati ebintu ng'ebyo bye tulina okulaga ab'ettaka tubagaye nti bano batwala musajja muswaza muweebuula mutokyalinga bayinza n'omutta. Era bagamba abatake mu kawaayiro ako 5:5 tu, no person shall be returned, removed or deported to another country if that person faces the risk due to serious health condition, age, pregnancy, and is not fit for travel. Oyo ye wokubiri naye tebamudipotinga. Owokusatu gwe batadipotinga, who would not be able to receive treatment in the country to which they shall be returned while undergoing treatment for a life-threatening health condition. Uganda, mukwatira basawo, mirambo gy'abasawo mugikwatira mu malwaliro nga bafudde COVID, nga mugamba nti mwe eno mulina obusobozi obw'okujjanjaba Lumbuye COVID bw'abazze naye. Yo baba n'abantu basomera ki? Bino ebintu naffe Banamboze abataasoma nnyo tubimanyi. Nebaza ne University ya Commonwealth eyampa obwa dokita. Kubanga mwasomera ki? Kati gwe simanyani oli emu. Gwe bawa obwa minisita olw'okulera mu woozi. Bino ebintu wabisomye ngenda kubiteeka ku YouTube channel yange. Etteeka lyonna ngenda liteekayo. Mbasaba musubscribing kweyo channel. Sijikoze kufuna sente. Njikoze kufuna a bigger platform okwogera gye muli. Sente bwe zinajja si kibi
kubanga waliwo n'abavubuka abanyamba okuyimirizaawo emirimu egyo. Nalibadde mbasomera bino byonna ne tuli data bagambye ebintu bingi. Nasoose kubagamba ku byono simanyi Ofono Mpondo ayanukula Ssaabasajja oyo tujja munogera eddagala wano emukono mumutulekere. Naye n'okwogera ku nsonga ya Lumbuye bw'olivaayo kiri kye nagambye. Enkoko yo eggunju we liba ligitwala osooka goba gunju naye nayo n'ogigamba nti nawe lekerawo okuliira ewala. Lumbuye we tunaakulwanirira n'ovaayo tujja kugamba lekerawo okwewandiisa ebintu ku Ssaabasajja. Wadde Abaganda bakunyiigira balekamu kubanga abantu bangi baali batukwese kati tumanyi embeera ya Kabaka waffe. Naye ne bw'oba ng'oyogedde ekintu ekyo okyogera mu ngeri etaleetawo kuweebuula. Tewali nsonga lwaki Katikkiro omugambako naye n'okozesa ebigambo ebisukkiridde omuntu by'ayogera nga yeemulugunya. Ojja kudda ku mukutu ogambe nja kutta Nambooze nga tosina busobozi bunzita. Naye owa abalabe bange abatuufu omukisa okujja banzite bagambe nti Lumbuye simanyi ne Kkojja Omusiru be babadde wali be bayogedde era ndowooza be bassa omuntu ng'ate mu butuufu temunanzita. So ebyo byonna tulina okubibayigiriza naye tetusobola kubikulangiriza ng'oli mu kkomera Omuganda takola atyo mbutwalira ddala ng'ataliiko babo nga lwaki bakutwalira ddala. Tulina engeri ey'okubonereza okugambako n'okuwabula ku bikyamu by'obadde okola. Naye ebintu ebikwata kulwanirira eggwanga lyaffe ku kwogera ku babbi, ku kwogera ku bantu abanyaze ettaka, ku kwogera ku bantu abatafuddeyo ku bulamu bw'Abannayuganda, ebyo buli Munnayuganda ng'olina w'oyogerera naye n'otabyogera nkukolimidde. Nze kikoze bulungi nemba nga nze omu ku bavictimu ba Lumbuye. Sizze wano kumuwolereza naye mmanyi basobola okutandikira ku Lumbuye ffenna gwe twakyawa enkya ne tusanga nga baleese balala kubanga tujja tubawadde eky'okujulizanga nti gundi tetwamuleeta ekirala. Tetusobola kuba nduulu ng'ogamba nti Lumbuye omuleeta n'abalala 9 naye nga tebba omwenda toboogera. Nsobola okudda kuno nzine ng'omu ku 9 ajja ne Lumbuye simanyi mu mwana wa mwannyinaze. Abantu baffe baatambula dda ne bagenda mu mawanga ago okunoonya ekyokukola, okunoonya akasente kubanga wano e Kampala tewali mirimu. Mubakyaye lwakuba nti balema kwekuŋŋaanya genda mu nsiko okuggyako gavumenti. Nze era ngenda ne ŋŋamba abo abali ebuwalabu ababonaabona nti lwaki temujja ne tukomawo ekintu kino ne tukimaliriza. Munaabonaabonera ebuwalabu munaakomawa. Gunsinze nnyo Ssaabasajja.